Omukulu BK Motors nsanyusa okukusanga wano nga toli bize sigamba nti weekwasa nti opapa. Ensonga ndowooza olwaliro ziri bbiri, ensonga ya Jenkins Mukasa ne Spice Diana n'ekivulu kya Ronald Mayinja. Nesoose ennafu gye tuba tutandikirako ddala, gye tuba tusembeyo, gye tuba tusoosa abantu babiri just esebo era biggwa mangu ebyo. Tandikira ku eyo sebo. Olabegala njogereko kibayimba mu lutalo lwawe. Spice Diana yavaayo na complaining esebo nti Jenkins amulumba ayagala musuula. N'amaliriza okucomplaininga bwatyo naye n'ateekamu ate naye okulumba. Yavumamu akavumo kamu, ayinamu olubuto lunene mukko bodaboda tajjaako. Mbu naye n'avumamu ekivumo kitya? N'avuma mukko si kibu kyokka kyokka, omuntu n'amulangira n'obwavu. Allah. Nagamba nti otambulira ku bodaboda olubuto lunene, bodaboda tojjaako jangu nkuweyo kuki? Ku ssente. Ku kamotoka. Naye Bukenya kiruma omuntu okulangira obwavu. N'atuuka n'omugamba nti oli mu myaka gya taata wange emyaka 39. Kale ate kyogamba Spice Diana taata wali myaka 39. Awo nebuuza nti kati yamuzaala alina emyaka yamuzaala akyali 10. 39 gye gya taata. Kitegeeza Spice alina emyaka nga 19 ku 2. Kitegeeza zaali n'emyaka gy'amaze mu kuyimba 10. Bw'aba agendera ku kituufu nti ddala Spice alina emyaka nga 31-32. Kitegeeza nti taata we yamuzaala alina emyaka 7. Spice tannaweza 32 nawe. Alina ng'emeka? Gwangamba naye tannagiweze. Yasoma n'amalako. Ate n'amalako 6. Aludde mu kuyimba agenda myaka 10 ng'ayimba. Kyogamba yatandika okuyimba nga myaka 10. Yes, yakula bulungi. Kakula bulungi kanyirira. Ate ekirala ali mu ssente. Ate yafuuka serebu ng'akyali muto. Tajja kulaba myaka gye mituufu. Ninga emyaka 31-32. Agikuba wali kituufu. Kati kitegeeza taata we yamuzaala alina emyaka 9. Kati Spice okubeera nga ayogedde ku by'olubuto abata bode sheminze mu Jenkins oyo. Jenkins n'agamba mbu emava ku kitanda gwenyambako. Bwe mava ku kitanda nesitula sikuyitangako kunyamba. Sikuyita jjojjange. Jesi beerumbyemu awo naye lwakuba nti no Spice nze ndaba ate teyandirumbe Mukasa. Olwensonga omulimu gwa Mukasa gwa kwogera. Okwogera celeb oba olina okwogerwako negative oba positive. Ekyokubiri nti Spice already ali successful. Yeah, she is. Sente zaziina okuyimba amanyi ali mu ba top 5. Ebintu bye moloka aziina ez'ebbeeyi mu lujja buli kimu akiina. Kati omuntu bw'akwogerako abatayinza kusuula. Ate wakwogerako ku Toko and Talk Show show nnene mukko. Talkability ekugattako. Eba ekugattako. Kati talina nnyo kumuteekako olutalo kubanga naye agenda ate kujja ebiri kuzukusa biri ebyakola ki. Naye anoonya kuwangula. Kifula bamaliriza bajjeeyo ebyataata we mbu yali yasikali wa kukitunga. Nefena tulina bataata. Nekyo si kibi. Ekyokubiri bajjayo biri kino Jenkins agamba. Olindeko gwe. Tata yali ani? Yali defense gaba n'abateebaka. N'ogeza n'oyingira mu nnyumba nga tomaze kwe reporting wa defense. Kati yali tayalinga. Nagamba fuluma. Eba defense. Bano babadira chairman. Wavaawa. Sente za kasasiro. Lete balwa je wava. Sente z'obukuumi. Z'obukuumi 10 ewiki. 2-5. Ewiki. Kati beebo. Naye abantu babanga ba mugaso n'ennaku zino tubayina ku bitundu. Abitegedde bamaze kwerumba twali tubimanyi. Research nga mungi Jenkins yabijjeewo. Waliwo omulala yabyogedde awo n'agamba yamumanyi weeyesemeyi gye basuula kasasiro. Ekiteezi. Jale. Kati era nabyo byazi. Ekyokubiri. Spice Diana bagamba Jenkins n'agamba nti sijja fuga Range Rover amaze kutta abantu. Sigeza tubakomyawo emboozi ate badesirise ate nga yaliwo. Abantu be batonga olaba boogera nnyo ate bangi. Bayina diary ya mouth. Wakiri omugamba. Yandibadde abuulirira bubuulizi abadde talumba. Jenkins olina kunnafuya ebikibi kimu. Minisitiri wange mulungi biki. N'omugamba bugambi bw'otyo. Wandirabi nga ate n'abantu bali ku sayidi yo. Naye erudda basukka. Ng'ate gwe bw'olumba. Ne basukka ba Jenkins muganda wawe. Waliwo video nga Jenkins alumba Spice.
Simanyi naye ayina okubanga tebite bimukosa Spice ne babimwogerako tebalina nnyo kibimujjako ne kale ate basitudde pano yonna Kasukku era bagambye bonna Bati Badru Jenkins ne Sendi naye bamulinze akomewo yakomewo ba yesterday bonna ne beegatta bagenda mukolerayo kasho ku lwokusatu nga bakayita Spice Diana edition enkya mbala baidala ng'ensonga eno teyina kulinda ate Talk and Talk show kozi Talk and Talk yabyala Saturday kati bagadde bamukubemu awo kahafa okuwenezide kategedde ate nabo balina okuyiga kati oli omwana mwina ate mumuteekako nnyo ebirowoozo bingi kubanga asimbye erinnya lye akoleredde music industry nnyo be bantu abamu abalaze ate ayamba abantu ogenda okulaba nga Spice alina ebintu byakola reputation ye y'amaanyi nnyo mu ggwanga sente n'omulimu gwe gw'amaanyi agabidde abokukyalo konakona bamuvunamira buvunamizi azza eri abantu okusinga ate n'abalala okusinga nammwe abagala omulumba so mulumbe nga mumanyi nti mulumba omwana gwe muzaala ayina abantu baawe emirimu abasukka mu 100 gweowa bameka gwe nga Jenkins bonna bonna kakoosi tulumba oli nga temusobola yadde kukola kyakola ku society muba mulimbyemukko aba ajabba wangula kubanga ye yayogera ekigambo kimu tabaddangamu ate era ayinza obutabaddamu ensonga eyo owunzika nayo otya bebamanyi betwala okwobuuliridde Jenkins n'ekikoosi beddeko bakinde Spice omubuulirire naye nga asigala nga yandirumbye ne teyandizzeemu nnyo teyandivumye yandaddemu kulangira lubuto na bwavu akategedde awo wali omusumaali ogusinga oguluma nati nga Jenkins si mwavu era nnyo alina emmotoka Jenkins Mazida ne Kawunda naye era wa Range Rover nga Range Rover 2 nga zonna zikyaliko emuvogo endala bagita bati Spice class tukyali n'omukulu Bike wano kusula motors wano Bike motors tukyagendera ddala mu maaso ensonga ya Spice Diana tugikubye olukumu mutwe Ronald Mayinja yakoze ekibadde era ye Ssabayimbi yakoze ekibadde tekisuubirwa n'akola successful concert ndowooza gwaba agyogerako nyina bitono nnyo ebiyinza okwogera ku ng'abantu bonna bali baswakidde omuli ab'ebyobufuzi abatamwagala omuli bayimbi banne be yayimba nabo mu bibandi ebyo nga bonna balina emitima janjaba akategedde nga bonna balinda kuseka naye omusajja yamenye likodi ye muntu yakoze show nga takoze drive nga talanze na nnyo ku TV kubaddeko bulango ku TV tebaddeko bulango teriko drive Allah keti yali agenda tekayo drive nga mu wiki esembayo agenda okulaba baguze ticket 70% era nawulirako nti abadde akkirira ne mu Kiseka market ndoza yeeyo drive nagamba nabireka kakati nkola kinfaaji ngenda bateekawo kituufu bwenanga bagenda kugendawo nga balanze era panange kikulu Bebe kulu yemwogerako nnyo yemwagala nnyo kituufu kubanga ye muntu eyasooka okuteekawo enkola osobola otunda tiketi ekivulu tekinaba kubaawo buli omu yali takirowoozanga Bebe kulu yakiteekawo ekyo yakiteekawo ku show ye gye yasookera ddala ku Serena ng'osobola otunda n'atunda ne tiketi nga buli muntu nga si byakutunda ku mulyango nga buli muntu abayimbi baali batya bapromota bajazicukula n'aleeta enkola nga bw'oleeta tiketi gye wagula bagikebera wano ku mulyango ne bagiswapingako ne balaba nti buli emu bagiteeka mu system ebira ne code number eri hidden ate bw'obanga bamaze ogicekinga n'ogizza tesoma yaleeta ekintu eraga nti yawedde kati essaawa zino omuyimbi asobola okujja n'ayimba nga musanyufu ng'ali mu vibe Bebe kulu ya inventinga weekyo yekireeta ku show ye yasookera ddala ku Serena mbadde sikimanyi tiketi zaagulibwa era akakodyo ke yakola yagenda okulaba nga tiketi yalizavingawo n'agamba zino zakutundibwa ku mulyango bwe yalaba nga baziguze ku makya nga basigaddeyo tiketi nga 2 n'ayongeza ebbeeyi n'agamba ez'emitwalo 10 tezikyaliwo kati waliwo zaabiri najja ng'ayongeza paka ku mitwalo aga tiketi y'emu eyasembayo okugula ku mulyango ku last
yagigula emitwalo 3 kati nga wali era babakeera ne bagamba buli tiketi ya mitwalo 5 babadde bajja zigula kubanga abantu bayombye ne bayomba wabweru twagula tiketi sente zange zizino ayagala ayingire ye yenoonyeze wanaabeerawo ne bagamba bo babakkirize banaayenyiga ate nga tekikkirizibwa kubanga kati nalaba ne VIP ng'efuuse nga ordinary era VIP lwako ya Serena tolina ngeri gy'oyinza giziyizaamu amawulire eri eya nekiina engeri ey'emmeeza abantu abali mu VIP nekyawukanamu nga etale walirya Jasmine bakola ekintu ekirungi smart bannamawulire babakolera akantu kaabwe nga balinga bali ng'empologoma nga ziri mu kakeegi ogendako mu zzo entebe empologoma zibeerawo mu bwezi ti mu katimba tezikkirizibwa kutambula bwegendera ku katimba bweti kuliko amasanyalaze Yasini yateekawo amateeka n'abamawulire bwe batyo baali VIP baze ne bafuna ku mirembe nti omuntu VIP kati wana ku Serena omuntu atujja alaba kivulu n'amawulire bali mu buli ate bamukavalinze bamuziyiza okukola ki obutalaba ate omuntu asasudde miliyoni z'emmeka miliyoni 3 saba muli balina engeri gye babeera nnyo mu VIP omu batambulira ku muntu ne baziyiza muntu ngamba nga bamumazeeko emirembe nga ataddemu sente ze nnyingi naye ku Serena tolina engeri gyokola ki gyoki protecting amu gyokiteekawo nti waliwo entrances eziyingira mu VIP nyingi VIP ga efuuse ordinary etena nnyo njawulo na ordinary show ya Mayinja eno soko otuzzeeyo kemabega tugenda ku press conference waliwo ku jahazi paya tuli ku lyato tuli ku mmeri emmeri etuvuze ne twetoloza Victoria yonna omusajja yateekawo likoni azze n'ebintu ebipya ebibadde tebibaddeewo buli muntu asuubira nti yagwa musajja yateeka press conference ku nnyanja naliyo netwetolooza emmeri tumanyi nti n'emmeri egenda kutambula netambula tumanyi nti no bagenda kukolerako just kaswagaswaga awo okimanyi mu yakoledde ku mazzi okimanyi kulaba etalisa okwenyiira okimanyi kwolo wentegeera mbu mu nnyanja wabeerayo netiwaaka kubanga router yange yabeerako ku 5G netwetoloola ennyanja yonna netudda netiwaaka erikiriya tekinologi nategeera ku olwo nti ku mazzi kuliko network kutegeera nti tugenda ttaano emmeri eringa eyenyeenya tugamba eringa esimbo onnanga esimbo tumanyi nti beetololatololamu awo lwaswaga ng'ebibuuzo biraya tugenda okulaba we twabadde tulengerawo obulengezi ne tugendera ddala paka luzira press conference egenda mu maaso buli kimu nga kigenda mu maaso si njereere ne KFC nga kwali walulabe otambudde oli wamuli tekibangawo walulabe yako ategeka press conference naleta KFC tekibangawo twabulako buli kwezi bia yakikola yali Rema waneno ku Serena ku show ku press conference ya Melodies of Love nete kwaliko KFC kwaliko soda mazzi biki ne KFC tuba tuli awo KFC abamawulire abazirwanya abolu abafuna ne bbiri awo abamawulire tumanyi enjala eri ku bamawulire abana balaganye enjala abo ogenda kulaba omunamawulire ng'obukowekowe buno tebukyali enjala tekolagana na bukowekowe ebubuza ali bukumuuka bwokka ogenda okunaba bujjira mu kyangwe KFC yo nagiri awo nkugambye ngezaako okubuuliriza mbagamba tekibanga kyali kibaddewo n'enswala kwanze nayogererawo ne mbagamba tekibangawo twave paka luzira netuva luzira paka gaba tuli ku mmeri gwayimirira ku myalo n'abuuza ku bantu interview ezigenda maaso za one on one Mayinja nno alabika ebweru gy'abadde UK yakomyewo ne omanyi abantu bakoppa badiplomati n'ekiyokubiri ndooza Mayinja musajja mugagga va ku bano abantu abajja boogera n'awaayira Mayinja yagwa Mayinja asigala nga musajja mugagga keti ga promote ate ne basponsor n'oyo ow'eryato w'emmeri erinnya ndirabidde Haji Sadala Sadala nayina ssente oyo namulaba ku show yaziizaawo ku Serena ate emmeri tayina emu ayina mmeri ziwerera ddala nga 3 Haji Sadala lwe twali tuwulira naawe mu lyato awo so abo ne basponsa owa Chika Troops n'aleeta abazenyi ne babeera ng'ate nabo ne basasamaza so Mayinja ebintu byonna byakoze byanjawulo wamulabye engeri gye yazzeemu ku show tiyazze nga abalala basomi ifuna palachu
Yazenga ye bamusanga stage yazenga ye no nga ina tadeka amajowola alinga kingi Allah yabumba Bukenya banna kingi webunyoli yazze abakikatubusa abakaddu bamuzizaza n'enkofira tadekege yabakingi ensegudalo na Mayinja nyini oligwe tu owaffe oligino mastones vakuona ebyobufuzi gwe byali bitagaza ne Mayinja yakula yategeera nti ebyobufuzi tebimuyinaako impact nasigala ku muziki abantu banyumirwa kyo wakulu w'omuntu afa omuntu n'atakufa era nagenda okubalaba bajja ku stage ne bitisaati byabwe nogamba kati mukiki omusajja mumulaba abadde mu byabufuzi ate era mwagala bbi muddamu bimupatika obucupa azze ku ttaka agezaako okwebbulula yejja mu bunnya ate mu bikomyawo ku stage ne t-shirt ebintu ebyo ebyobufuzi si birungi ate gwaze ne t-shirt tozambadde ate ojja ogira wali singa gwozambadde twanditegedde tiddala birungi n'okutte naawe bukwasi nawe okutte bukwasi oli ku stage musajja yeewaze ebintu by'obufuzi mu show n'abyewalira ddala teyayimba ebiyimba lwa bunkeeke yaluyimba lwa bunkeeke Afrika lwero yayimba Afrika tuli ku bunkenge teyaluyimba teyayimba abizzeemu teyalubiyimba ate teyayimba na Ronald muzeeyi nayo teyaluyimba kitegeeza nti ebyobufuzi yabiseema bbali kubanga byamuleetera obuzibu agamba kanseeko wabbali kyokka okuzzaawo kaaliya yange emezi komyawo byabufuzi kituufu kati ye honorable waffe Naba sijja munene kubanga ye yali mugenyi mukulu ate prime minister wa ggwanga ate eyamuyita nanyini show ye yamuyita ate mu kumuyita era n'aleeta ssente yamuleetera amabaasa nagawera wamulaba omukazi yasanyuka agamba mbu yamuwa milioni 16 oyo muleka ayogere byayogeraawana Museveni we muleke ate nekirala yawana Museveni ng'era abantu tebakiyinaako buzibu nga bakuba bukubi ndulu kubanga omukazi alina engeri gyayogeramu ebigambo naye Bukenya kitegeeza munyumirwa mukazi alina gyayogera gamba abatambula ekiro kizudde munyumirwa nnyo enagamba kati tumwebaze yaleeta emirembe egyo n'abantu olaba tebakiyinaako buzibu kubanga aleese nesene naye gwojja ne t-shirt ku sho aye toleeta ssente walabakazi alafuwa sene so mulekere awo abantu ng'oyo mumuleke asooka atambuzemu ku bulamu bwe ngayire Abitex tetwaire tusuubira nti Abitex asobola okujja ku show ya Mayinja Abitex yajja ku show ya Mayinja namwoca nayo era bweyalabanga mama Fina nti Abitex yali akwana mama Fina mama Fina alesa azena byamutwalo naleeta ebizike nayingirawo nezi ekyo omuntu okugenda mu maaso n'owo omuntu emitwalo egiwera ata kiraga nti nno nawadde mwalina obutakkaanya kuba tebukyala obanga kabonera akalaga nti tewali sikyakulinako obuzibu sikuyinako omuntu gwolinaku obuzibu tosobola aye tosobola nakujja n'omwana ssente so ekyabitex yakola kyalaga nti tamwinako obuzibu wabula Abitex ate alina obuzibu ku Aien bw'ayimba nalaba ng'alumyemba n'anyola omumwa okimanyi nti Abitex yanyola omumwa n'agusa mu nkwawa gambye nga anywa oba yali anywa bbiya ng'anywa ng'alumye embanga zimwekanga nga kitegeeza yasonyiwa Mayinja naye Aien nkulinako obuzibu yamusuuza ejjooki omuntu akulemesa okufuna yali abaze sente yali abaze akasente agenda kuyoola nekyo Aien kigezi nnyo okirabaawo kigezi era wano bwentwalira omukisa okwebaza abantu babiri Aien ne Bebe Cool be bantu abalinga si be bakomezzaawo Mayinja ne abamubereddewo abamuwaddewo obuvumu kubanga Mayinja singa bakwata ku muntu atamanyi kuyimba era abantu tebandiza naye abantu bajja lwa music wa Mayinja gwalina naye jesi bamuteekamu eri that courage osobola Mayinja musanze wa Aien skin enfunda eziwera ekiro banyumyamu noza ki Aien ekimugamba totya gwe papa gwe tukuze tulaba yasoko kimugamba nga bali London Bebe era yakyogera kituufu nebagamba nti tukomawo namugamba jangu oyimbe ku show yange Bebe lwagenda okukola ki era Mayinja yali ekiwatule kati bwe yakomawo nate namitinga Aien ebujja bagira n'agenda ne ku nkwacyo n'ayimba ku nkwacyo ate binabinana ebimu wa college n'akola n'akalango ka Namukwaya yasooka okuyimba endulu zaavuga ekiwatule zaavuga ewa Aien ne zivuga kati ate akalango ako kolabanga aka Namukwaya
yasooka n'atakagala nga ye Mayinja naye ate kamukolera kayingira nnyo mu bantu kyamukolera olw'ensonga yali amanyi azze kuyimba nga bino ebyeko behind the scenes tezibeera muki kumbe kamera ziri ku fangoni ziringa 15 bamuteramu endongo yaraga tayimbanga kuraga bamuteramu raga gwalina okuyimbira balina omukoki naye ate n'oluyimba ne lufuuka lw'amaanyi namukwaye n'akalango ne kakomyawo kubanga lwalinga luyimba akalango kokka yakolango akalango ka naluseka mwaka akakaolumu yakola nga terulinga luyimba mukoki ndi wano yanda mukwaya wali obuzibu ne wali wasobola Mayinja mukuba akalango yakakubamu n'akalulu wali nga ava okwogera naliyeni ku Serena n'agamba Saabasaba babiri bamuwadde obuvumu okumulaga nti nowa totya kisoboka wallahi jukira lini yasoko kikola emifumbi n'agamba wa sijja kuvunamira abavubuka mmwe sijja bavunamira era n'abeera successful abadde era ne kati akyali n'amaanyi abantu bakooye ebyobufuzi bingi omuntu waba agenze n'ayimba agenze funa ate edduuka lye nawe nyini woba oli muyimbi osobola zigana Bukenya bw'oba otunda emmotoka zo wano kyogamba ogaana okuguza ow'enaalemu oba wano era obaguza nze ajja yajja gwe mulimu gwange kati n'oli yebondi ye tojja kubuuza nti owagira ki ni ate gwenze ate omuyimbi gweoyagala ogambe mbuno lwakyayimbira ewooli nosuka n'obuuza omwana wa Nuuku oyo nti omuyimbi oyo mwamusasulako ajja ayimbire ku Bobi Wine n'agaana nga tekibanga Spice yayimbira ewa Muhoozi bamututako olutalo mwali muyise Spice ne mumuterawo ne offer ya sente Spice twagala obeera ku show ya Bobi Wine tugenda kuwaayo $5,000,000 n'agamba nzisimbira ku Bobi Wine nayimbira oli naye bo bagaba ku bujige bate babagala bana bayimbira obwerere bakabako bali lupaza abo abalinga abagwa bagala bakomewo mu bantu bo be baliko babwerere ate eno baba bagaba sente kati nga walabye Nabbanja nga Mayinja sente walabye ono Misa Kabando ono minister Misa Kabanda Kasolo bonna ne bamuwa ki ne bamuwa sente ate nga kyetwagala mu bulamu omuntu abaagala kufuna lwaki nnemeza ofuna sente ate nga wenaaba obwo bitogenda kunnya ate asiguyama gwogenda omumusekerera nga ndi bubi napostinga ka video ka Wizo nga mmotoka emusiseeko amafuta genywa nakalaba wuwo amafuta genywa nebaga sente nebazikuwa ewiiki zisobola okutandikisawo bizinesi kituufu nange ninga eyetonda nti nakipostinga mu butanwa niye nalaba mu comment section nga abantu bonna baseka nga bakasharinza okukafiirako ng'esise baddusa oleeta amafuta kitegeeza nti omuyimbi yenena wabeera mu mbeera emunyigiriza mu museka busesi temuyinza mumuyamba kyokka ate weŋŋeezaako ofuna sente ate ne munnwanisa ozifuna genda bakyoyimbira simu ku sayidi etali ey'abantu nebuuza eri yabisolo kitegeeza bannayuganda baagala nnyo omuntu ali obubi era negativity gye bakulembeza kituufu negativity gye bakulembeza eva pozi n'ekirala ekyali ku gundi ya Mayinja omukazi yali akaanira ennyumba ye yajja ekisi omuwa sente ate n'amufuuwa sente mpitirivu ngabonanga abantu abasiru yalinnya ku stage nze exo wage manja ne wamwogerako ko wano manja kalagwe neddalu wali wano wamwogerako wano ndoza nga twogera ku show ya Mayinja eyo nga tennabaawo nayogera ku ex woyo yali agala omubba n'atuuka n'alinnya ne ku stage nebbaawe naye n'agenda nengabananga omuntu serebu abaserebu abaaliko amasannyalaze kivula bashakibu yagende e Tanzania nagende ewa Diamond kivula ba Amuza yekubisa n'ebifaananyi ne Kenzo nti Amuza fani woli wayagala ku mukazi wange naye ndi fani naye oli fani wange omusajja ekyamutwala ku stage ate omukazi nekyo nekyereeta ku stage nekigira ate nfuwoli ate nekiddayo nekituula tekyazimufuula ate omusajja n'akomawo nabalaba balwanira sente ne balina amaalo mangi nnyo sente baziira naye amaalo agali kubali mayitirivu
tovola celebrity yewalika Mayinja teyewalika era bamaliriza bazze beemulise kituufu bagendeko ko mu kamera zaffe tubapostingeko tubogereko era bogeddeko ne kamera zabalaba ne ku TV mukazi nena akuze bubi nena akaddiye yayambala bibi akabuto kayiseemu yasiba lubuto gamunolabira ddala ng'ekyenene ekijja ku stage omusajja azofuwa ku stage n'ate omulumbyeko mukayanidde ku stage y'omusajja muli kukutte so ya musajja mweba x yawabula n'ogamba kati bino tebirina mu ttondo ly'amagezi basiru kisigidde biba bali baagala okwonona sho kituufu kuzi ne papa Measach yajja n'ayimba n'awa speech gyesaasanyukira nnyo Mayinja tukamire twebaza abantu naye bali kuba Mayinja second chance first chance yali yagimu naye yamuwaanamu n'agamba nti ate omwana ng'omukuba awo yamukoonamu nsimye abantu baali bakuleka bakozera kati mwebali musimi mu mwagala ennyo gwe balagidde okujja bazze lwa Mayinja ne ku press conference tewali ne posting Mayinja agiteekayo kwolwo olunaku agiteekayo kwolwo oba enkeera ndowooza kujja kimala alina nakantu keyogera nti mugamba nti no bandi music waddani ate waba mubi bw'abanga kwe kuno kwe bayita okuggwa ekyo kirungi kye kyeyayogera kubanga ye bandi music abantu bakola ki bamwagala nnyo era n'okujja okuyimbirako omuntu ng'oyo era nakimwebaliza kakati nga papa nze ngamba alina moral authority okwogera ebyo kubanga muntu mukulu ate tumubalira ku levels ezimu nga Mayinja babadde ba boss mu Eagles ebbanga lyonna ate we yali agudde Mayinja ng'agudde era temwamuyamba amaze kweddaabulula ate nojja gwe omukube teri amuyambe kwabo ba Eagles bonna kyovula ba Nantume ye yaliwo Nantume yaliwo from day one ku press conference yaliko muyimbi ngera n'omuntu ayinza n'okulowooza enoweza n'obutabayo bayimbi ojja kubeera Nantume ye namulinga bakimusuulidde akategedde Nantume tumuwa credit era najja n'okuyimba n'ayimba bulungi Measach yaperforminga bulungi nnyo aluna mubiru ate ye nayitirira igwanga yimba bulungi aluna mubiru mulaba ine kikazi kyasike ekikazi kyekwata mu kifuba sikate kizirike kikazi kyekyo kimuwa sente ndeka akimanyi dukira y'omuntu abakyala ekikazi ne kyagalo zirika kyekwata sanyu nga likitta ng'emabega ekiri ennyuma eyo lwakuba ndi mu kusiiba naye mbadde nda kujjukira bye nalaba naliwo nga kamera ngitutunuzaamu bwenti n'alyoka akigamba nnyongera nkuleke ne kimwongera sente n'ekikazi kyasanyuka nekyekwata mu kifuba nga nekyasitukamu awo omusajja aluna mubeera abadde mutuufu akimanyi already kubanga wandikisipotinze mu bantu eri yonna gye kyali ku mmeeza nojja kyali kyamaanyi notuuka nojja n'okujja kyali kyamaanyi nnyo bakyawa yakirwako nnyo otegeera nti onaaganya atidde kamera yakirwako nnyo yakirwako nnyo naye nga ye naye yaperforminga bulungi nnyo Bebe Kulu ate n'aki Bebe Kulu wamulabe ngato gye yajja ayambadde Gucci yajja ayambadde Gucci latest boot $1,000 yakola performance nga talina ku live naye ng'oyinza ogamba ali ku live nemwaniriza bulungi vibe nga kyekyo bali twamusuubira nange naye sisuubire bagenda okulira endongo eteekamu bogolako yabakuba omuziki ne basiima najja n'atukuba CD n'atudda mu live kituufu ekitegeera abantu bangi yatukubaawo Debola buli omu n'asanyuka eddoboozi yali teri matching engeri gyalina eddoboozi ly'eddene naye yayimba yagezaako nnyo Karo Nantongo kituufu bulungi nnyo Karo Nantongo naye yayimba lwakuba nti no yayimbira zindalo gwali gukyankalanya microphone sound yali so tukyavaayo bulungi ekintu kye nga si yakireetera obutavaayo wabula music era ne Mayinja ye yakatandika ku session ye eyokubiri ebyuma byamutabukamukko ng'ab'ebyuma bakuba birala Mayinja twali awo ne Florence Nampijja nekikyogerako efactisaawa eyo nga Mayinja takyakwatagana na bandi
jukira yagira mu tune ndala kati yatuuka ndowooza ye n'akoowa n'akyusa ye tune nga ye Mayinja ate bandi n'etakyusa neeremerayo waliwo ke nawulira kali mu session yali yakubiri ninawe namuwulira ng'agezaako olwanagana n'ebyuma abambusa piiki yagissa yali waggulu nabo n'agisala n'agissa mu ddoboozi paka we baatuuka ne bakwatagana ate bo ne balemezaayo mu ddoboozi liri ne luba ng'awo tebyanyuma kituufu awo nakawuliraako bakirongoosa ne bakwatagana kituufu waliwo ke nalaba awo kaali kaani andooza n'atume ya performing abantu ne bamwaniriza era naye nekitulaga nti ku show kuba we twali ku press conference yayogera nti ayinayo show mu guno omwaka abayimbi abo bonna nga bandi engeri kiri nti bandi zaagwa bakole show babenga bafunayo kasente kati abantu bamisinga music oyo omukadde Jesse baba kati bamuulira ku mikolo mbaga basigala kubagula ku mbaga bandi zakola ki zeyawula kati abantu abo we batu bakomewo bategedde nti music waabwe bamwaga wabalaba nawulire ne Sophie Nantongo yali mu kujja gwe madendo okwogera ku wamulaba we ya performinga ku Jasmine concert bonna teri ayasigala ayimiridde mu ate yajjanga surprise teri yali amusuubira ku show ya Jasmine Geofrey Lutaaya mukazi we Kenzo na mu VIP bonna bayimukanga music omukanga Chase nalubega music omukadde abantu bamwaga nnyo so muddemu mukolezi shows bakole abantu bajja kujja mufune kasente baveemu okwetiitiririra wanga buli omwakoleranga shows temwafuna mu ssente ne kati weeziri ekivulu kyalinga kyakasanvu ku ttaano kati akola bingiza abantu bameka okufuna mu ssente kati akola n'asaba emitwalo tuvola basebatta mwavu essaawa ya kakati kituufu yani sebatta waba Kenzo yakyogerako babigamu nti agenda guno mwaka bakiriko nabaddeko ne Faizo photographer wa Kenzo nembimusoyamuko nangamba program bagiriko era ojja kwekanga posta ku Facebook ya Kenzo bamuliko kubanga abasajja abo bakolerera music ono niti bafunamu kituufu ebivulu byalinga bya 300 ku kasanvu ate nga mutambudde mulimu emmotoka okupangisa ebidongo bingi nnyo okusasula jjukira bandi nnene okusasula b'oyimba nabo naye kati omuyimbi ajjanga yo kituufu sente zonna ngwazi kukumbye bakwataganye naani nono manager promoter naye luli abayimbi bangi ebyuma bingi emmotoka otambuza bire ey'ebyuma n'etambuza abayimbi lodge zemugenda okusulamu nimubanga mukola nnyo ne nga mufuna kitundu ndaba nnyo Ketti omanyi nali ojjukira nga twogera wano ku Family concert era wamukuba nnyo Ketti abeera nnyo frustrated mu bivuluvulu ebyo ne ku mulundi guno ogw'amayinja abadde musanyufu nze ne mulaba nga towa order babawa busente bano babayita bani ba Ashers ng'alina gwalagira babawe etani naye Ketti ye muntu atabeera musanyufu naye olabika wamwogerako wano yawulira amaloboozi bagawulira ate yawulira era unamusisinkana ku kivulu kye era kyajiga twabuziganya ne wano ku press conference ya Mayinja twasinkana ne twabuziganya bulungi tebalina kye yatereera bawulira era ku luno olabira ddala nga Ketti yakola ekintu ekiri abadde organized nnyo no esaawa zino ziweddeko n'abamawulire yabawa respect nti bajja abasookawo emisana n'abawa ticket ne bayingira ticket ne bayingira ne tujja ekiro jjukira ffe twasookawo mu futimenke ne tujja ekiro n'atuyisawo ne batuwa rest ban abasirikale nga bataddewo embeera abantu bangi bajja kufa n'abagamba abo babaddemu nga tusongako abamawulire naye ndabanga abo abasajja bawulira ne bategeera kituufu teyali nnyo siye n'amanya nti wano wewange ekola omulimu gwayo mu butuufu bwayo okirabye nti bw'obaako ensonga gy'oyogedde we waba nga si yakifunye direct wabaawo abakimuwa ne bakimugana naye ensonga eno gitereeze kati woolaba enteekateeka eyali ewa fiiki n'enteekateeka ebadde ewa Mayinja byanjawulo nnyo akapande waliwo abantu bali mu kisiibo era
twagaliza abasiraamu bannaffe abasiraamu bonna gye bali mu ggwanga ekisiibo ekirungi kubanga si kyangu omuntu okusiiba olunaku olulamba si kyangu n'alumalako nze njala empisa bubi kati nze ndaba nalidde ku makya nenzikuta bulungi ekyenkyo ekiri heavy naye kati olinze kyamisana bwe mpeza essaawa mwenda nja kuba sikyasobola kwogera kituufu kati akapande kikategeeza amaziga gye gajja ng'amaziga gazze nga nebwe njogera owaawa litawulira kati mpanye ekitiibwa omuntu asiibe n'amalako olunaku ate n'asiiba ennaku 30 niwe wali abantu ate abataataganya ebisiibo mulimu ng'abawala oli muwala n'asomooza omusajja olwokuba kimanyi nti ali mu kisibo n'amusomooza ebbaga lyonna n'abadde amudaaza amummi olutuka mu kisibo n'agamba njagala kulabako wallahi n'oli n'akinkola nyinza n'omumukyawo kalira okuli akapande biya abadde wa 10 kati bataddewo akapande ndi biya wa 20 baasaze ebitundutundu 5 ku kifumbi era omuntu bamugye mu kusiiba kwe era yakigamba ejjo nimugamba tetugenda kwogera ebintu nga tetulina bukakafu njagala okuba akapande akekifaananyi njagala okuba akapande akekifaananyi bitundu zebukabira abantu babula ate sebese njagala leeta obukakafu twogere ku bintu nga tuli bakakafu kali okuli awo biya bamusaze ebitundutundu 5 ku kifumbi kati omusiraamu mulimu abasiraamu abagunywa ekakimanyi kati omusiraamu abadde atwala omutwalo n'agula ecupa z'ennya aba atambula n'alaba akapande ngo no omutwalo kubadde gugula ecupa emu kumpi bakudiza balance kati agenda okulaba atambula agenda okulaba ng'akapande omutwalo gwagulamu ecupa nnya okimanyi nno abanga oluyimba lwa Bobi Wine tinatunula ku kyesa tune kumpinga ayinza okugamba nasitula amaaso yagambye promotion eno discount ya mwezi gumu ya Ramadan sibo wekigwako bwekiti guddeyo mu kasanvu kati oli ajula ogenda n'asuubula nga sawaka mukema abasiraamu mubalemesa okusiiba kituufu omuntu watunulira omwenge gwa 25 afuna ebirowoozo mu mutima webuuza ebibuuzo oba nnywe oba mbireke yensiibira kimuhammadi ndaba simumanyi eddini lya Saudi Arabia nze ndi Saudi yakuba bwe yebuuza ebintu wabyeddamu so abantu ng'abo bannange tubeegayiridde muleke abantu mu kisiibo basiibe bamaleko omuntu akola ebibi bingi mu kisiibo wayagala okwebbulula okwogerako ne Mukama Katonda we yenenye byonna kale ate gw'oteekawo kapande kawalaki kituufu kaddiya okay obugambo obwo obusembayo Bukenya oyagalize n'abasiraamu wadde toli musiraamu bo mbagaliza okusiiba kubanga okusiiba si kwangu kyobalaba nkyogedde point eyo njijjeeyo okusiiba si kwangu nasiibako ko ne namanya lwaki amaziga ne gakulukuta siibako nga ndi Dubai nali nsiiba nga nnoonya mirimu nengamba waayi kansiibe nsiiba ennaku zange nga 10 naye Dubai ate okusiibako kwangu oba nga tokola kubanga sikola ko kwangu nti obeera mu AC nga weebase kituufu n'olinda olweggulu n'ojja n'osiibuka ne kati ffe olina onoonya eggulire ate wasiibye anoonya ssente amata n'emuluma tajja kunywa mazzi so abantu abo mubawe ekitiibwa mubaleke nammwe abaliira emmere okulira n'omuntu omusiraamu waali n'omuwunyiriza akawoowo kimanyi bulungi walidde wasiibye ate nkimanyi bulungi oyagala nnyo empuutu oba oyagala nnyo ennyama nengenda nengula akabuzi kange nenkalira wooli si kirungi kusoomooza mubaleke basiibe bamaleke ndi wano kusula motors we tutundire motoka mutunzi wa motoka wayagala emotoka asobola okunkoonako asobola ogenda ku Beke Motors ku TikTok namba zange kweziri ku Facebook page zange Bukenya Nelson page Bukenya Media namba zange kweziri nze kwatira zaka message simbule kale tweyanziza nnyo tweyanze go budde bwo Bukenya